kutegeeza nti omukulembeze wa National Unity Platform era omukulembeze wa Uganda addako ow'ekkumi agenda kubeera mu Nansana Municipality ku Lwokubiri ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'olubereberye omwaka guno ng'amaliriza kampeyini ze era n'okwongera okutegeeza abantu enjiri y'enkyukakyuka okuyingira Uganda empya. Wabula okusoomozebwa kwaffe poliisi twagisaba era ne tugiwandiikira nga tugitegeeza nti tusabye ekisaawe ky'ennabweru omukulembeze waffe w'alina okubeera. Tututte akaseera nga tubasaba okubasinkana naye nga tetubasinkana. Tulina obweraliikirivu nti okwebuzaabuza kwabwe kuyinza okuviirako kere y'enteekateeka z'omukulembeze waffe, kubanga abawagizi baffe batandise otubuuza omukulembeze waffe wa waagenda okubeera. Baagala okweteekateeka n'okumwaniriza ng'obudde bukyakola ki bukyali. Naye olunaku lw'eggulo twafunye omukisa ne twogerako ne DBC n'abakulu mu lukiiko olwatudde e Wakiso ne tubategeeza nti nabweru kifo kye twasaba ebyavuddemu nga biraga nti nabweru tebagyetaaga era tetugenda kubeerawo, nti walinaanye ekkooti era walinaanye n'eddwaliro. Twagala okutegeeza abawagizi baffe nti tuva kufuna ekifo ekirala kimaze okukkirizibwa obulungi era ekifo ekyo olunaku lw'eggulo bwe baaganye nabweru twakubidde DPC n'asindika Osi Station ow'enabweru Osi Nangumya nga bali wamu ne Giso sako ne Osi Sayo wa station okulambula ekifo ekirala kye tufunye n'ebbaluwa entongole y'ekifo ekyo etukkirizo kibeeramu twagifunye. So tuzze kutegeeza ab'amawulire nti ekifo ekyokubiri kye tufunye oluvannyuma lw'okutulemesa okubeera enabweru tugenda kubeera ku Kijegere we bayita ku Mirambo 8. Kifo kirungi kimala bulungi.